Oluvannyuma lw'enkuba okutandika okutonnya obutasalako, ebimu ku bitundu by'eggwanga naddala ebiri okumpi n'entobazi ko n'emiseetwe bitandise okutawaanyizibwa okuboga kw'amazzi. Embeera eno gye tusanza mu disitulikiti y'e Kyotera ng'abayizi ku ssomero Liwumalu Education Center mu Town Council y'e Mutukula nga batawaana okutuuka gye basomera. Bano batubuulidde ennaku gye bayitamu buli lunaku naddala mu kaseera kano ng'enkuba etonnya obutasalako. Embeera eno gye tuyitamu waliwo bannaffe abavaamu olw'amazzi amangi y'okusoma ne babivaamu. Abamu era tebakyasoma bakyusa amasomero, abalala bali waka wakubanga amazzi tebasobola kuyita mu mazzi, kati ffe twewaayo naye naffe tugwayo. Abatuuze mu kitundu kino embeera eno bagitadde ku bulagajjavu bw'abakulembeze mu kitundu kino be bagamba nti tebafaayo ate nga kino kizze kibeerawo kumpi buli nkuba lw'etonnya. Era abakazi baffe n'abaana bagwa mu mazzi tetulina tubayisa ng'embeera etabuse bwetyo. Ate tikiriwo leero lwokka, buli mwaka embeera gye tubeeramu. So n'olwekyo tuli mu nnaku ennyingi etagambika. Abatuuze balaze ennyiike ku byenjigiriza by'abaana baabwe ebiri mu lusuubo. Nti abaana baffe abasomera mu masomero gano ag'embeera bweti ate nga bagenda okuvuganya n'amasomero abasomera mu mbeera mu masomero amalungi. Mwe muli tuyinza okufunamu omukisa n'omuyinza okufuna baminisita, BMP, bakansala, bachairman ku madisitulikiti. Muhammad Jemba akulira essomero lya Wumalu Education Center agamba nti mu kaseera kano bali mu kusoberwa olw'embeera y'amazzi gano n'asaba bekikwatako okusitukiramu babayambe olw'omuwendo gw'abaana baabwe abongedde okukendeera ku ssomero. Nekiba nti kyaleetedde okusoomooza okuba nti abayizi bano tebakyasobola kuba nga bajja ku ssomero, nga kyaleetedde n'abayizi okuba n'abazadde okulekeraawo okuleeta abaana oba okusindika abaana olw'okutya nti bayinza okugwa mu mazzi gano. Tubadde nga embeera tubadde tetugimanyi, naye nkakasa nti abakulu abo ab'essomero nabo bakozeemu obugayaavu, bandibadde bajja ne batutegeezaako such that nze nandibadde ntuukira disitulikiti ngiriya awamu ne mukama wange Kaawo awamu ne ba-politicians tulabe engeri ki essomero lyaffe bwe tuliyamba. Ssentebe wa disitulikiti y'e Kyotera Patrick Kintu Kisekulo ategeezezza nga bwe batalinayo buvunaanyizibwa olw'okuba nti ekitundu ekimu kiri Tanzania. Manziland kati yetuviirako ekizibu ate Mutukula kubanga waliwo amazzi mangi ga floodinze, wafaanana bubi nnyo wajja kuvaako n'obulwadde, naye awo tetulinawo nnyo buvunaanyizibwa kuba tetukkiriza kukola. Mu kaseera kano enkuba ng'etonnya amasomero mangi gatandise okukosebwa naddala agali okumpi n'ebisenyi oba agalina amakubo agayita awali emyala, ekikosezza ebyensoma by'abayizi. Gertrude Mutyaba, Agafeeyo ku Spark TV.